Abantu ba Katonda tubaaniriza ku kitambiro kya mmisa eky'okwebaza Katonda olw'ekirabo eky'abajjajja n'abakadde olunaku olwaleero. Emyaka kati giweredde ddala 3 kya kitaffe Paapa Francis bwe yatongoza olunaku luno. Olunaku luno twali lwakulukuza ku lunaku olwokusatu olwa bakadde ba Mariya, Bikira Mariya, Yowakimu ne Anna ku lunaku olwokusatu, naye ne basalawo baludze ku lunaku olwaleero olwa Sande, era nga watuli wano ku Lutikko e Lubaga nga ku lunaku olw'abajjajja n'abakadde. Buli ayina jjajja, buli ayina omukadde yenna oyinza omuleeta wano, oba ne bw'oba tomuleese wano, ebigo byonna mu Kampala yonna olwali tukuzizza olunaku olw'abakadde, oyinza omutwalako musinzizo, musituleko omutwale, kubanga bambi we yali ng'akyali ng'alina amaanyi ye yagendanga mu ekereziya, naye kati ng'akaseera kano takyasobola. Paapa Francis yawaayo olunaku luno tujjukire, kubanga abasinga bakadde baffe wano bakaddiwa tubeerabira. Awo nno akulembeddemu ekitambiro kya mmisa ye Reverend Father Mayanja akulira Lutikko eno oba Cathedral eno yatukulembeddemu. Ssaabasumba yabadde ow'okulemberamu ekitambiro kya mmisa kino, naye nga bwe tukimanyi olunaku olwokubiri Ekereziya Katulika yagwamu encukwe eya kitaffe Bajjajja Ssaabasumba okutuva ku maaso, era abasumba bonna n'abasaaseredooti bonna n'abantu bonna bagenze Nyamitanga eri Embarara okuwerekera Ssaabasumba. Kati omugenzi Bajjajja y'ensonga lwaki Ssaabasumba olunaku olwaleero tali wano. Nkwaniriza katugende mu maaso n'ekitambiro kya mmisa. Obawulidde
mwoyo kyeyegomba anti ng'abatuukirivu abasabira nga Katonda bw'ayagala. Ebyo Omukama yabyogera. Abooluganda tusituke twaniriza amawulire amalungi ag'Evanjiri. Ebigambo by'Evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Mataayo. Mataayo omutwe gwa 13 ennyiriri olwa 24 okutuuka ku lwa 43. Mu budde buli Yesu n'abaleetera olugero olulala yagamba nti, obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana ng'omuntu eyasiga ensigo ennungi mu nnimiro ye. Abantu bwe baali beebase, amukyaye n'ajja n'amansa zezaniya mu ŋŋano, ne yeegendera. Eŋŋano bwe yagenda ekula ng'essizzaako n'ebirimba, zezaniya n'alabika. Abaddu ba ssemaka ne bajja ne bamugamba nti, ssebo, mu nnimiro tewasigamu nsigo nnungi? Ate zezaniya yafubutuka wa? Ye n'abagamba nti, omuntu ankyaye ye yakola ekyo. Abaddu ne bamugamba nti, oyagala tugende tugikoolemu? Ye n'abagamba nti, nedda, bwe munaaba mukuulamu zezaniya, beerawo nga mukuuliramu n'eŋŋano. Muleke byombi bikule okutuusa amakungula. Kale nno mu budde obw'amakungula ndigamba abakunguzi nti, musooke mukuulemu zezaniya, mugisibe ebinywa egende eyokebwe. Eŋŋano yo mugikuŋŋaanyize mu ggwanika lyange. N'abaleetera n'olugero olulala n'agamba nti, obwakabaka obw'omu ggulu bufaanaanyirizibwa ng'empeke ya kalidaayi. Omuntu gye yaddira n'agisiga mu nnimiro ye. Weewaawo ntono okusinga ensigo zonna, naye bw'ekula eba mpanvu okusinga ebiddo byonna. Efuuka muti, n'ennyonyi eza waggulu ne zijja ne zisula mu matabi gaagwo. N'abaleetera n'olugero olulala nti, obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana ng'ekizimbulukusa. Omukazi kye yaddira n'atabula mu bibbo by'obutta bisatu okutuuka byonna lwe byazimbulukuka. Ebyo byonna abantu Yesu yabibabuulira mu ngero. Teyayogeranga nabo wabula mu ngero. Omukazi kye yayogera ne kituukirira, omulanzi kye yayogera ne kituukirira. Yagamba nti, naayogeranga mu ngero ne mmanyisa ebitukuvu ebikolebwa ebitaayatulwa okuva mu matandika g'ensi. Awo Yesu n'asiibula ekibiina n'akomawo eka. Abayigirizwa be ne basembera waali ne bamugamba nti, tuvvuunule olugero lwa zezaniya ey'omu nnimiro. Ye n'ayanukula n'agamba nti, asiga ensigo ennungi ye Mwana w'Omuntu, ate ennimiro y'ensi. Ensigo ennungi be baana b'obwakabaka, zezaniya be baana b'omubi. Omulaba asiga zezaniya ye Sitaani.
amakungula y'enkomerero y'ensi, abakunguzi be bamalayika. Awo nno nga Zezaniya bweyungulwa n'eyokebwa omuliro bwe guliba ne ku nkomerero y'ensi, Omwana w'Omuntu alituma bamalayika be ne bayoola mu bwakabaka bwe ebyesittazo byonna, n'abo bonna abaakola obubi, ne babasuula mu kibuga mu kabiga ak'omuliro omuliba okukaaba amaziga n'okuluma obujiji. Bo abatuukirivu balyakaayakana ng'enjuba mu bwakabaka bwa Kitaabwe. Alina amatu agawulira awulire. Bigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye. Mwoyo omutuukirivu atuyambe ekigambo kya Katonda ekisigibwamu, Sitaani aleme kikwakkula mu mitima gyaffe. Abooluganda abaagalwa, mbalamusiza nnyo mwenna, ate ne mbaaniriza n'essanyu, ate naddala ne nnyaniriza bajjajja baffe n'abakadde abali wano, anti olwaleero Ekereziya Katolika mu nsi yonna ekuza olunaku lwa bajjajja n'abakadde olw'omulundi ogw'okusatu. Bajjajja n'abakadde, tusanyuse nnyo okubalaba, mwebale okujja. Era mu maaso awo nja kuba mbatuusaako obubaka bwa Paapa. Sande, ennaku zino ng'otandikira ku Sande eyaggwa, Mukama waffe Yesu Kristo ayita mu ngero n'annyonnyola ekyamagero eky'obwakabaka bwa Katonda. Sande eyaggwa yatuwa olugero lw'omusizi eyafuluma okusiga ensigo ze. Ate olwaleero era ayongeddeko engero endala 3: olugero lwa Zizaniya, olugero lw'empeke ya Kaldaali, ate n'olugero lw'ekizimbulukusa. Naye olwaleero katunuulire olugero olwa Zizaniya, eŋŋaano ne Zizaniya. Mu lugero luno Omukama agambye, oba omuwandiisi w'Evvanjiri agambye nti oli bwe yafuluma okusiga ensigo ze, yasiga nsigo nnungi, naye bwe yali yeebase nga taliiwo, omubi n'ajja asiga ensigo eza Zizaniya mu nnimiro ye. Bwe zaamera n'ensigo embi ne zirabika eza Zizaniya, abaweereza ne bagamba nannyini nnimiro, oyagala tugende Zizaniya tugikuulemu? N'abagamba nti oboolyawo munaaba mugikuulamu, ate munaakuuliramu n'eŋŋaano, naye mubireke byombi bikule. Ku budde obw'enkomerero ku makungula tugenda kukungula Zizaniya eyokebwe omuliro, ate eŋŋaano yo eterekebwe. Abooluganda abaagalwa, bino byonna bitegeeza ki? Ensangi zino abooluganda, bw'otunuulira ebigenda mu maaso, olabanga there is a lot of evil almost in every corner of society. Naye nga ekireese Zizaniya ono mu society kwe kwebaka n'okugayaala okwabo abandibadde balina okufaayo. Ekyokubiri, be bantu okwefuula bize ennyo nti bakola nnyo ne beerabira okusesira ku bintu eby'omugaso. Ate ekyokusatu era, be bantu okwemalira ennyo mu by'amasanyu ne beerabira bye balina okukola. Ate abalala obutafaayo kumanya bigenda mu maaso. Kyovudde olaba nti omulabe Sitaani asiga Zizaniya in our souls, asiga Zizaniya mu mitima gyaffe. Katwebase tutunula. Omulabe Sitaani asize Zizaniya mu famire,
n'osanga ng'amaka gali ebuseryebuse, abazadde bali ku mirimu bakola, si kibi okukola ssente, naye abamu beemalidde nnyo mu by'okukola. Omulaba ali mu maka agoonoona, oyingira 6 ogw'ekiro ofuluma 11 ez'okumakya, abaana balwawo n'okukulabako. Oluusi abaana tubalekera abakozi, ate Katonda wabanga yakuvaamu n'oleeta omukozi omusiiwufu w'empisa, abaana bo bajja kufaananira ddala mukozi oyo. Sitaani ayitamu oyo n'asiga zizaniya. Sitaani asize zizaniya mu bintu bingi nnyo nga in our academic system. Ebintu bingi ebiteekeddwa mu byenjigiriza oba oliawo ebitayinza kuyamba ggwanga n'abaana baffe, naye ate ng'abandi badde balina okuwabula, tebafuddeeyo kuwabula nti kino kiyinza obutayamba baana baffe okusinziira ku Uganda nga bwefaanana. Sitaani asize zizaniya mu ekereziya, n'osanga n'abayigiriza ebyobulimba nga bayimirira ne bayigiriza ne basiga zizaniya, ate abantu ne bagoberera ne babakubira ne mu ngalo. Sitaani omubi asise zizaniya in the marriage, mu bufumbo, neweesanga ng'abamu baga nti ffe obufumbo twagala bwa musajja na musajja, obufumbo twagala bwa mukazi na mukazi, ate ne babaako n'ababawagira nti rights z'aba minority, lwaki tetuzimba ba majority ne tudda ku biri ebitatuyamba. So Sitaani asize zizaniya mu social media. Ebintu bingi nnyo ebirungi social media byetuwa, naye ate waliwo n'ebirala oluusi abamu bwe batasunsula bulungi ne babireeta ne babiteeka mu society. Kakati oyo yenna abeera zizaniya. Sitaani asize zizaniya mu mpisa, empisa ne zigenda nga zisiiwuuka. Abooluganda, oyo ye mulabe ayogerwako, agenze ng'asiga zizaniya mu bintu ebitali bimu. Naye tutegeere nga bwe tuwulidde mu Vanjiri nti ekirungi kibeerawo n'ekibi. There is coexistence of evil and good. Ensi mwe tutambulira erimu abalungi n'ababi, bonna batambulira mu nsi eno. Naye yadde tutambulira mu nsi erimu okusoomooza, erimu ebibi ebingi, Katonda abaana be asigala abakuuma. Waliwo olutalo mu bulamu bwaffe olw'okulwana n'ekibi. Olutalo lwabo Oluganda lugenda mu maaso, Mwoyo y'atuyamba. Nannyini nnimiro agambye, bamugambye nti katugikuulemu tugyokerewere, naga nti mugireke tulinde amakungula. Bannange, kino omuwandiisi w'Evanjiri kyategeeza nti Omukama mukwata mpola, Omukama atugumiikiriza. Omuntu ayinza okuba ng'ali mu kitongole ng'akaddiidde mu bubbi, yasayininga kyeka ezitaliiyo, yasasula emisaala egy'amasomero agataliiyo, yakola biki ebintu ebifaanana. Oli mu kitongole okaddiidde muli, mugaggawalidde, naye Omukama akulabula nti leka kutwala bugumiikiriza bwa Katonda ng'ekitali kya muwendo. Katonda akugumiikiriza, akuwa obudde weenenye, kubanga batugambye mu ssomo erisooka nti Omukama musaasizi. Awo nno obanga owangadde emyaka mingi nnyo n'ebirala n'ebirala, oba olina gy'okolera ng'ogenda osiga ensigo eza zizaniya, obudde butuuse, Omukama akugamba nti weddeko. Era mu nkomerero ya byonna abooluganda, obwakabaka bwa Katonda bwe bugenda okuwangula, nga bwe bagambye nti zizaniya bagenda gikungula bagyokye, ate eŋŋano yo eterekebwe kuterekera awalungi. Ku nkomerero y'ensi, abo bonna abasiga zizaniya, abasaasanya obwakabaka bwa Katonda bagenda kufuna empeera ebajyaamu, baweebwe empeera ey'omuliro ogutazikira. Ate abo abaana ba Katonda abasiga ensigo z'abaana ba Katonda ez'obwakabaka bwa Katonda baweebwe obulamu obutaggwaawo. Naye tukole tutya abooluganda? Tubeere vigilant, tubeere alert. Peter omutuukirivu mu bbaluwa ye esooka chapter ey'okutaano verse 8 yatugamba nti mubeere beetangize, kubanga Sitaani awuluguma ng'anoonya gw'anaakavvula.
mwesibye ebyokulwanyisa ebyokukkiriza bunaamuwangula. Ekyokubiri, tubeere nga twegayirira buli kaseera Mwoyo w'Omukama atuyambe tusobole okunyweza ekigambo ekyatusigibwamu, omulabe aleme kutusiga mu zizaniya. Tusigale nga tulwanyisa ekibi nga tukimalawo n'ekirungi. Obubaka obwa mukadde waffe Paapa Francis. Abooluganda abaagalwa, Paapa Francis atumidde nnyo abakadde, bajjajja n'abakadde. Era olunaku luno lwatandika emyaka 3 emabega wansi w'obuwolereza w'abajjajja aba Yezu Yowakimu ne Ana. Olunaku luno lutuuka nga 25 Julayi. Naye kati tulukuza ku Sande eno eddirira nga Paapa kyayagala wateekebwewo olutindo wakati w'abavubuka ne bajjajja, kubanga bajjajja bakyabala ebibala bingi nnyo. Bajjajja bakyalina omugaso munene nnyo. Mu bubaka obwaleero Paapa agambye omulama gw'atuwadde nti ekisa kye kiri mu mazadde n'amazadde. Omulama guno agusimbudde mu Vanjiri Nnyaffe Biikira Mariya bwe yagenda okukyalira Erizabeeti. Nnyaffe Biikira Mariya ali muvubuka ate Erizabeeti nga mukadde ayise mu myaka. Ali eyo alina olubuto nga era nammwe bwe mubimanyi. Biikira Mariya n'agenda, Erizabeeti yasanyuka nnyo n'ajjuzibwa Mwoyo Mutuukirivu. Era n'ayimba oluyimba ne Biikira Mariya n'ayimba Magnificat nti ekisa kye kiri mu mazadde n'amazadde. Paapa n'atugamba nti abavubuka essanyu Biikira Mariya lye yatwalira Erizabeeti lye tuba tutwalira abakadde. Buli we tubasisinkana tubeerenga kumpi nabo buli kaseera. Paapa agambye nti Katonda ayagala abato b'abavubuka bulijjo batuuse essanyu mu bulamu bw'abakadde nga Mariya bwe yalituusa ku Erizabeeti. Babayigireko era beefunire ku magezi g'ab'edda. Okusingira ddala Katonda ayagala tuleme kulekera bakadde oba okubanyigiriza wadde okubasindiikiriza nga bwe kigenda kyeyoleka mu nsangi zino. Ne Kalidinaali ensonga eno yagikkaatiriza bulungi. Neebaza abavubuka baffe bano babadde wansi wa Father on Alex. Batutegekedde emisinde. Bo batandikidde bo tebaalinze tumale obbagamba. Ne bagamba nti ffe bajjajja tumanyi bye beetaaga. Ne bateekawo emisinde mu bunabyalo, ne bakuŋŋaanya akasente. Emisinde gino gyakulembeddwa Kalidinaali Wamala n'omubaka wa Paapa wano. Era ababadde ku mutimbagano mwalabe Kalidinaali Wamala ng'ayambadde omujoozi naye ng'ali ku misinde. Era bagenze okugaba certificate wano, Kalidinaali ye yakulembedde. Kalidinaali yadduse emisinde egy'abajjajja n'abakadde. Era Kalidinaali bwe yamaliriza emisinde n'awa n'obubaka bwe buno bwe njagala obbawa. Abali ku mutimbagano awo mujja kulaba Kalidinaali. Kalidinaali yagambye n'omutima ogujjudde essanyu n'okusiima neebaza abavubuka ba Lubaga Cathedral Youth Apostolate olw'okutegeka emisinde ku lunaku lw'abajjajja n'abakadde. Mu mutima ogw'okubadduukirira mu byetaago byabwe. Era mbeebaza okumpa omujoozi gwe ŋŋenda okuddukiramu. Munda ze Kalidinaali yagamba nga mukitegeera bulungi kye muli kati kye twali. Ng'agamba abavubuka nti kye muli bavubuka kati naye naffe abakadde twali bavubuka nga mmwe. Ate ffe kye tuli kati kye mujja okubeera. Kati tuli bakadde nammwe abavubuka mujja kukaddiwa mufaanane nga ffe. N'olwekyo enkolagana wakati waffe ya muwendo nnyo. Ng'eno ffe abavubuka bwe tubayigiriza engeri y'okutambulira mu nsi eno ejjudde ebisoomooza, mwe tuba tubalindiriddemu okutuwanirira mu mbeera ze tuyitamu olw'obuzito bw'emyaka emingi gye tulina. N'olwekyo buli omu yeetaaga munne. Omukama abampeera omukisa mwenna.
Emmanuel Kalinaali Wamala. Kalinaali Wamala yabatumidde nnyo abakadde n'abavubuka n'abakubiriza. Paapa Francis ayongeddeko n'atugamba nti ebintu byonna bye tuyitamu tubiyitamu lwa nneema ya Katonda na kisa kye. Kalinaali agambye bw'ati, ife okusobola okutegeera enkola ya Katonda tusaanye tujjukire ng'obulamu bwe tulina okubeeramu mu bujjuvu n'ebirooto ebiruubirirwa byaffe tebisobola kutuukirira mbagirawo, bituukirira mpola mpola nga tuyita mu mitendera egy'okukula n'okuwuliziganya n'enkolagana ennungi ne bantu bannaffe. Abo abeemalira mu byaleero ensimbi n'ebyobugagga okufuna n'okwekuŋŋaanyizaako byonna kati babeera ba muzibe ku nkola ya Katonda. Kano nako kakulu. Ekisa kya Katonda kisukka ebyayita ebiriwo n'ebirijja, kiwambaatira, kibuna amazadde, kitusukkiridde kyokka ate kituuka ku buli omu ku ffe, ate era kituyamba okukula n'okweyongera mu maaso. Abavubuka bayambibwe okwekutula ku ndowooza n'enkola ey'okwemalira ku byaleero ebisuula mu katego k'obutakola bya mugaso. Ate bajjajja n'abakadde kibayamba okuteekubagiza olw'okusereba kw'omubiri n'okwekubagiza olw'ebintu bye Paapa agambye nti bajjajja bano babeera basanyufu nnyo ng'abavubuka babali kumpi, kubanga bamatira nti ebirooto byabwe waliwo abajja okubitwala mu maaso, n'ebirala Paapa bye yatukubiriza. Naye nga mu ngeri mu bufunze twagale nnyo bajjajja baffe bano, tubeere kumpi nabo, tubabudeebude, tubayigireko, kubanga gye bali naffe gye tulaga. Ate tetwagala kufiira bya muwendo bye balina mu myaka gyabwe nga tetubeebuuzizzaako. Tubeere kumpi nabo. Era Paapa agambye nti abavubuka buli bwe mubanga mutambula nga mulina gye mulaga, mugende mu bakadde bammwe babawe omukisa. Nze nafuna omukisa, bakadde bange bonna baafa, naye buli lwe nagendanga eka nga bazadde bange mbasaba omukisa, nga bampa omukisa ne bankwatako mu mutwe ne baŋŋamba omukisa gukutambulireko okole bulungi emirimu. Ate bwe bamalanga okugumpa, ate nabo ne baŋŋamba nti anti mwana waffe ate oli musaaseredooti kati, naffe tuwe omukisa. Ate ne bafukamira nange ne ngubawa. Naye nga ntambudde n'ogwabwe, awo nno nammwe abakadde, bajjajja, musabirenga abavubuka omukisa. Ate nammwe abavubuka bulijjo mugendenga mu bajjajja babawe omukisa. Naye kalica yaffe eyongere okussa essira okulabirira bajjajja. N'osanga abavubuka nga mubba abakadde mu ttawuni, omukadde n'omukwakulako akagugu ke. Wano ekitta abantu ekyali e Masaka, abantu ne bagenda batta abantu abakadde abatalina musango, n'alina omusango tebamutta. Naye abantu bagenda ne battira ddala abakazi abakadde. Ensonga nange saazitegeera, naye ebintu ebifaanana bwe bityo bisaana bikome. Abakadde tubawe ekitiibwa, tubawe ekitiibwa, tubalabirire bulungi nnyo, tubeere kumpi nabo, tubaagase obulamu bwe balimu. Ogenda n'olaba omukadde yazaala abaana nga 10, yali omu n'abalabirira, naye nga mu bonna bonna tewali asobola kuddayo kulabirira mukadde we. Nze nzaalibwa mu kyalo, nafuna omukisa, naye era ndaba abantu bangi nnyo bakadde baabwe nga bafudde, naye n'awaka okuleeta omulambo basaawawo obusaayi, ne baleeta keesi ennene tejja na mu kayumba mukadde mwabadde asula. Ndowooza nti abakola ebintu ebyo tukyuseemu. Abakadde tubatwale ng'ab'omuwendo, tubatwale nti ba mugaso nnyo, tubalabirire, tubeere kumpi nabo, tubayigireko, ate tubeere nabo mu maka gaffe nga tubalabirira. Tusabe Katonda nga tuyita mu nnyaffe Bikira Mariya eyakyalira Erizabeeti n'amutwalira essanyu, naffe Omukama atuyambe, ekigambo kya Katonda ekyatusigibwamu kituyambe bulijjo okutwalira abakadde bano obwakabaka bwa Katonda. Mukama abeere nammwe. Yava mu ggulu n'akka,
abasaaseredooti, bannaddiini, abasomesa n'abo bonna abaaweebwa omulimu gw'okukulembera eggana lya Katonda. Mwoyo Mutuukirivu abayambe era abaluŋŋamye mu mulimu ogwo basobole okunyiikiza obulungi ekigambo kya Katonda ku ggana lye. Tukikusaba, Ayi Mukama. Ayi Mukama tusaasire, Ayi Mukama tusaasire. Tusabire abakulembeze b'amawanga naddala lino eryaffe Uganda bakolerere okuleeta emirembe mu bantu be bakulembera nga balabira ku Kristo. Tukikusaba, Ayi Mukama. Ayi Mukama tusaasire, Ayi Mukama tusaasire. Tusabire bajjajja n'abakadde mu nsi yonna ba Ana ne Joakimu babeere ekyokulabirako eri bazzukulu baabwe. Tukikusaba, Ayi Mukama. Ayi Mukama tusaasire, Ayi Mukama tusaasire. Tusabire abavubuka mu nsi yonna Omukama abanyweze mu ddiini, okukkiriza kwabwe kubabeerere ekitangaala eri bannaabwe, era bawe n'enneema ey'okulabirira obulungi bakadde baabwe nga balabira ku Kristo eyayinga okwagala ensi. Tukikusaba, Ayi Mukama. Ayi Mukama tusaasire, Ayi Mukama tusaasire. Tusabire emyoyo gyonna egiri mu purigatori naddala egy'abajjajja n'abakadde, Omukama gye yayita agitunuulize eriiso ery'ekisa, agisonyiwe ebibi, agituuse mu kwesiima mu ggulu. Tukikusaba, Ayi Mukama. Ayi Mukama tusaasire, Ayi Mukama tusaasire. Naffe ffenna abeetabye mu kitambiro kino ekitukuvu, Omukama atuyambe ekigambo ekituliisiddwa kitubeerere ensigo ey'obulamu obutaggwaawo mu mitima gyaffe. Tukikusaba, Ayi Mukama. Ayi Mukama tusaasire, Ayi Mukama. Essala zaffe zonna tuzikwase Maama Mariya, oyo yakyala Elizabeti n'amuleetera essanyu, naffe tufune essanyu ng'ebyetaago byaffe abituusizza eri omwana we. Mirembe Mariya. Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa, ali omutuukirivu nnyina Katonda, sabire abo ankanya mu kaseera. Ebirabo eby'enjawulo mu mmisa bireeteddwa Abasamaliya. Mwegayirire Katonda Paatyo omuyinza buli kantu asima ekitambiro, nze nammwe kye tumuweereza. Ayi Katonda gwe yateesa ebitambiro mu kiragaano eky'edda ebyabanga ebya buli ngeri, ne waddawo ekitambiro kimu ekituufu. Sima ekitambiro abaana bakwagala kye bakuweereza, ekitukuza okitukuze nga bwe watukuza ekya Aberi.
kye bakuweereza buli kinoomu okugulumiza ggwe ow'ekitiibwa kigase bonna okubalokola. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe, muyimuse emitima. Twebaza Omukama Katonda waffe. Wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala mutubira n'okulokoka. Gwe Omukama apaati omutuukirivu, okukwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Kristo omwana wo gw'oyagala. Kigambo omwo akolera byonna gwe watutumira ab'omulokozi omununuzi. Yagamula obuto ku bwama y'omutuukirivu, ombeerevu n'amuzaala. Olw'okutuukiriza gwe ky'oyagala n'okufunira abantu abatuukirivu, yalega emikono amalewo olumalireko okuzuukira. Kyetuba twetaba ne bamalayika n'abatuukirivu bonna okutendereza ekitiibwa kyo nga tukuyimbira eddoboozi limu nti Mukama oli mutuukirivu, gw'ensula obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biyiweeko mwoyo wo bifuuke ebitukuvu, tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Yali agenda okwebayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde, n'akwata omugaati ne yeebaza, n'awa abayigirizwa be, n'agumenyamu, n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisa era ne yeebaza, n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole munywe kuno mwenna, eno ye kaliisa omusaayi gwange ogw'endagaano empyata ey'olubeerera, ogunaaweebwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi. Kino mukikolanga lwa kunsijjukira. Ekyamagero eky'okukkiriza.
Ayi Mukama, olw'okujjukira okufa ate n'okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu n'ekkalisa ey'okulokoka nga tukwebaza kuba watuwanyiriza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde ennyo nga tukwesengereza ffe abagabana omubiri n'omusaayi bya Kristo, Mwoyo Omutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira, Ayi Mukama, Kereziya wa Bunyenkulungo y'ensi, mujjuze enno okwagalana wamu ne Paapa waffe Francisco, Ssaabepiskopi waffe Pawulo n'abo bonna abaakwawulirwa. Jjukira baganda baffe abeebase nga basuubira okuzuukira, bakkirize bajje eyo gy'oyakayakanira mu kitiibwa. Jjukira abafu bonna bwajjirira ekisa mu kufa. Naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire kyanogabana kulamu obwo obutaggwaawo, okutenda n'okugulumiza wamu ne Maliyo Mbererevu omutuukirivu nnyina Katonda, Yozefu omutuukirivu bba, abatume abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abali bakusanyudde obwedda bonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda apaatya omuyinza buli kantu abali ekimuli Mwoyo Omutuukirivu mu Kristo n'omwoyita okufuna n'ofunamu naye era muye mwofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Twegayirira Omukama nga bwe yatuyigiriza nga twongera okusaba atuwe Mwoyo Omutuukirivu, Sitaani aleme kusensera bulamu bwaffe, ate atuwe amaanyi ag'okulabirira bajjajja n'abakadde nga tutwala ekyokulabirako ekya bajjajja ba Yesu, Yowakimu ne Ana. Kitaffe ali mu ggulu, ayagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Emmere yaffe ya buli lunaku tusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, twala mu kukemebwa. Ayi Mukama, tukwegayiridde tulokole embi bonna, tuyambe tube mu ddembe, tugirire ekisa twone ekibi ennaku zonna, tutebengera atali kutabukana kumu nga tulina okwesiima kuba tusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama Yesu Kristo, gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange, totunuulira bibi byaffe naye amaaso go gazze kukkiriza kwa Kiriziya wo. Kkiriza bulijjo okumuwa emirembe n'okuseju nga bw'oyagala, gwe awangala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Buli omu akyukire munne amwagalize emirembe. Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi otusaasire. Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi. Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi otuwe emirembe. Wuuno akaliga ka Katonda, wuuno ajjawo ebibi by'ensi. Beesiimye abayitiddwa ku mbaga y'akaliga. Bajjajja tujja kubasembereza bwe muli. Jjajja asembera ojja kuwanika ku mukono bw'oti, Omukama tumukuleetera awo. Ukaristi
twebaze Omukama, tukwegayiridde Ayi Mukama abantu bo badduukirire abo abanyiikidde n'ebyamagero eby'omu ggulu baye bayitewo mu ngeri ey'edda, bayitewo okulaga mu bulamu obujja. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Omukolo guno twaniriza Ssaabakristu w'essaza Omwami Ivan Kalanzi bwe bali kujja, ate n'akiikiridde Pulezidenti wa Good Samaritan Administrator Annette Katende, naawe weebale nnyo okujja, n'abalala mwenna. Njagala kubalagayo kamu kokka nga sinabawa mukisa nti bajjajja, kitongole ky'abajjajja n'abakadde bagenda kwambala, muveeyo abajjajja n'abakadde abambadde yunifoomu eyo. Ajja sinjagala abantu balabe nga bwe mugenda okubanga mwambala. Mujje wano babalabe twanguweko. Obutume buno bw'abajjajja n'abakadde, eyo yunifoomu gye baabawadde, bajjanga kwambala bwe batyo. Kubanga tutandise tekigenda kukoma. Twagala wansi w'obuweereza bwa Yowakimu ne Anna, minisitule eno egende maaso ey'abajjajja n'abakadde ng'ogasse wamu n'abavubuka. Twebaza Abasamaliya abalungi ate n'abavubuka abawomya omukolo omutwe mu mukolo guno, era mulaba abavubuka be bayimbidde bajjajja. Father Alex Kambagira, Ssaabavubuka omukulu, tukwebaza nnyo omulimu gw'okoze. Abaminisitule eno y'abajjajja n'abakadde bajjanga kwambala bwe batyo, era bw'obasanga oyitawo buyise ti bajjajja n'abakadde be bayitawo, tebaagala kubasindiikiriza. Ekitambiro kya mmisa kino nga kiwedde, bajjajja n'abakadde mugende mu luggya lwaffe, abavubuka baabalinze dda, babayimbire, babaziniremu, babawe ebyokulya n'ebyokunywa, ate baabakoledde n'ettu gye mugenda okutwala eka. Gatandise okuyingirawo. Omwana waffe kati abeera eri Timothy, Ssaabasumba akkiriza okumuwa obusaasolodooti. Ate n'omudyankoni abadde atukolerako wano Pasito Waka nga atuyigiriza Dikoni Kiggundu ow'Eggayaza, era naye Ssaabasumba akkiriza omuwa obusaasolodooti. Kaakati tujja ng'enkola yaffe tujja kubayambako era kati kambawo omukisa naye temufuluma, tuwulirize ebiddako mangu. Omukama abeere nammwe. Omukisa gwa Katonda omuyiza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Omutuukirivu gubakkeko ate gusigaye nammwe ennaku zonna. Emisa wedde musigale mu ddembe lya Kristo. Paapa Francis agenda kuwa indulgensiya namba eri abo abasomye olunaku luno nga balina ebisaanyizo ate nga basabidde n'ebyetaago bya Paapa ate nga balambudde n'abakadde ne babaako kye babakolera. Mbasaba tutuule mangu mangu. Father Alex alina obubaka, bwe tumala tugende tugabule bajjajja, tetwagala kubalwisa. Abantu ba Katonda mwenna nsaba munneegatteko. Twebaze nnyo nnyini ddala Katonda lugaba ssebintu atuusiza ku lunaku luno olw'abajjajja n'abakadde olw'omulundi ogw'okusatu mu nsi yonna. Era nsaba munneegatteko twebaze nnyo Cathedral Administrator Father Achilles Mayanja Sali olw'otukulemberamu ekitambiro kino. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Enda kukola ekintu kimu kyokka nga kirimu bibiri. Ekimu Father yakituyambyeko dde ekyandibadde kiddako nga misa eno ewedde twandibadde tufuna obubaka bwa Paapa, naye Father abwogeddeko bulungi mu kuyigiriza kwe, tetugenda buddamu. Kati tujja nga mmaliriza okwogera kwange n'ebirango, omuzzukulu ajja kujja atukulembere mu ssaala y'abajjajja ate tulyoke tufune oluyimba olwo olusemba. Nsaba n'obuwombeefu bungi munneegatteko nnyo abooluganda, twebaze Bassaabasumba Kitaffe Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere,
Ssaabasumba w'essaza lino ery'e Kampala olw'enteekateeka zonna ezigenze maaso mu kubonyesa obutume buno obwa bajjajja n'abakadde, ffe ne twongera okubumanya ate ne tusobola n'okukuza olunaku luno mu ssaza lino. Ssaabasumba tumwebaza nnyo. Mu ngeri ey'enjawulo twebaza ate Ssaabasumba Augustine Kasujja, omubaka wa Paapa. Ono nno nga ye yasimbudde abaddusi olunaku lwajjo wano ku Cathedral ne yeetaba mu nteekateeka ezo obulungi ennyo ng'era jjajja. Kitaffe Ssaabasumba Augustine Kasujja agenda okukuza emyaka 50 mu Busaaseredooti n'25 ng'omusumba. Tumwebaza ffe nga abavubuka aba Lubaga era nga Lubaga Cathedral Parish. Twebaza nnyo nnyini ddala n'abo bonna abeetabye mu nteekateeka ez'emisinde mu bunabyalo wano e Lubaga nga bwe ŋŋambye. Kitaffe Ssaabasumba Augustine Kasujja ye yatusimbudde ate nga twabadde ne Kalidinaali Emmanuel Wamala ate n'abo bonna abaabaddewo nga twakulembeddwamu Ssaabakristu owa parish eno Omwami John Nyombi. Bannaye mwenna abaabaddewo tubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mwetabye mu misinde egyo era ne muwagira olunaku luno olw'abajjajja n'abakadde. Mwenna mwekubireko mu ngalo abaabaddewo. Nga twafunye abaddusi bangi okuva mu bitundu eby'enjawulo mu Uganda eno ate n'ebweru waayo. Abamu bayinza okugamba ebweru waayo batya. Twafunye bannaffe okuva mu Eritrea ne Somalia batwegasseeko. Kale kino abavubuka b'e Lubaga kye baatandise ekyemisinde mu bunabyalo olw'abajjajja n'abakadde, nsuubira nga banaakyongerayo buli mwaka kibeere nga kikolebwa. Tujjukire bajjajjaffe, kubanga bajjajjaffe abo ffenna oba oli awo batufudde kye tuli, nanti bwe batuzaalira bamaama ne bataata ffe abatuzaala. Tujjukire nga bajjajja abo nga tuyita mu nteekateeka eyo ey'emisinde. Twebaza nnyo nnyini ddala Abasamaliya, ekitongole eky'Abasamaliya. Pulezidenti w'Abasamaliya omukyala Yiga tasobodde kubeerawo, naye olwaleero tuli n'omukyala Katende Anet ku lw'ekitongole eky'Abasamaliya mu ssaza, ate n'Omusamaliya owaffe owa parish eno omukyala Nabagala Grace. Mwebale nnyo, mwebalire ddala olw'enteekateeka zonna mu kukuza olunaku luno lw'abajjajja n'abakadde. Muna ddala okutonda kwe mukoze mu mmisa eno. Abasamaliya mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twebaza bonna abawagidde enteekateeka eno kulaba nga tukuza olunaku luno olw'abajjajja n'abakadde. Bangi nnyo muwagidde enteekateeka eno, naye munzikirize menyeko ebitongole ebyo ebiwagidde enteekateeka eno. Abantu ssekinnoomu sijja kubamenya, ssekinnoomu buli omu eyatuwagira weemanyi bulungi. Tukusabira mikisa gya Katonda, naye nga mu kino kyonna siyinza kulekayo ate abavubuka nga bano be basponsalinga emisinde egyo gye twabaddemu. Abavubuka ba Lubaga Cathedral Parish, mwebale nnyo, mwebalire ddala enteekateeka ate n'okweteekamu ssente ne mwewagira. Mutulaze nti temuli bakusaaga ate muli abantu abawagirikika. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nga naatera okumaliriza okwebaza kuno, twebaza nnyo nnyini ddala Reverend Father Dr. Joseph Serugga, ye pastoral coordinator w'essaza lino ery'e Kampala. Atambudde mu parishes nnyingi nga amanyisa, asomesa, atulambika mu buweereza buno obw'obutume obw'abajjajja n'abakadde. Bw'onoolaba ku Father Serugga yenna anaamulabako omutwebaliza. Yeebale nnyo, yeebalire ddala enteekateeka okutuuka olunaku luno olwaleero etukuzizza olunaku luno olwokusatu olw'abajjajja n'abakadde. Ssebo Father Serugga, yonna gy'oli tukwebaza. Ate okusemberayo ddala neebaza nnyo ssentebe waffe w'olukiiko oluteesiteesi olw'enteekateeka zino ku kasozi kano Lubaga era mu Lubaga Parish, Omwami Muwonge Timothy ne ttiimu yo yonna
ono nno nga yessa abavubuka w'e Nalukolongo ne ttiimu ekulembeddemu enteekateeka zino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Buli omu ky'okoze mwenga abavubuka abaalubaga, Omukama abawe nnyo omukisa ate abayambe mutuuke ku birungi bye mwegomba, mutuuke ne ku myaka gy'abajjajja bano egyegombesa. Abatukulembedde mu nteekateeka ezo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tubakubireko mu ngalo. Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Ayi Mariya omubeererevu, omuzadde omukkiriza era ow'essuubi, ekyokulabirako eri oluse lw'abantu olukyamye olw'omuze gw'obutafaayo ku balala. Nfuula mwetegefu okukkiriza Katonda ky'ayagala nga bwe wakola, awamu n'okugulumiza n'okutendereza ekisa kye. Ayi Mariya omuzadde omuvumu ddala, gw'amanyi obulungi omutima gwange, tondeka kuggwaamu ssuubi. Obulamu bwange mbussa mu mikono gyo nga sibuusabuusa. Wonya ebiwundu byange, obugonvu n'ekisa kyo bimperekere bulijjo mu lugendo lwange olw'oku nsi. Okubeerawo kwo ng'omuzadde atwagala kutuleetera essanyu okulaba ng'amaka gaffe gabeera bumu. Nnyamba ntuuse ku bazzukulu n'abavubuka ekisa n'okwagala kwa Katonda. Mbasabire era twegayirire wamu nabo. Ayi Mariya, nsabira ekitone kya Mwoyo Mutuukirivu kimpolereze. Wanirira obunafu bwange, fuuyirira mu mutima gwange ekikubagizo, nsobole okuleka omukululo ogw'okukkiriza mu bavubuka, nga njolesa era nga njulira obulungi bw'obulamu, n'okumanya nti oluvannyuma lw'enkomerero y'obulamu bw'oku nsi kuno, obulamu obw'olubeerera mu ssanyu ne Katonda butulindiridde. Amiina. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Misa essaawa 5 ekitundu weeri era bali ebweru mugumiikizeewo katono.